Luyimba lwe nayimbye nga nja kukiyita okuwandiika ebbaluwa. Eyo bbaluwa nagiwandiise ng'egenda eri Bannayuganda bonna. Era obubaka bonna bye najagala obbagamba nalabye nga nabbiteeka mu bbaluwa mu luyimba olwo okuba nga bategeera ensonga gye ngezaako okuba nti ntegeeza. Nsaba bukomi buli omu yasinga okumanya kikyalina ku mutima ekirina okukoma okitegeere. Buli omu yamanyi buki bw'alina okukomya okitegeera. So nabagambye nti nsaba bukome. Buli omu yamanyi kyanninako mu mbeera eyo. Nalabye nga nina okuwandiika that letter to the public okitegeera. Era ng'oluyimba because nti nayagadde nnyo biteeke mu luyimba because nali sobola kubyogera byonna ne mbinyonnyola abantu nga sobola kubyogera byonna ne mbimalayo. Ate nga singa nina kukozesa luyimba okuba nti lutuuka ku buli muntu, okuba nga buli muntu afuna message eyo gye ngezaako okuba nti mpisaawo, nga lujja kunnyamba nnyo ate okuba nti ludduka speed okuba nga information eyo etuuka ku buli muntu oba ku buli Munnayuganda yonna yenna gy'ali, kuba nze ndi muntu wa ggwanga. Gamba ndi muntu wa buli muntu mu ggwanga okitegeera. Yes, olw'omulimu gwange gwe nkola nti gwa kuyimba. Era oli bw'aba olaba nti bw'alina okukomya, era naye bw'aba alina okukomya bukome. Definitely okukulemesa future yange bw'oba onnemesa okukola omulimu nze gwe nkola ate gwe nzigyamu ekyokulya, ate ng'okimanyi bulungi nti gumaze ebbanga nga teguli stable, nga teguliiwo. Essaawa eno bwe mba nzize okugukola okitegedde, ate olwoba olemesa future yange okitegeera. Ate kirumya nnyo n'abampagira oba olumya n'abo abampagira okitegeera, oba obalumirizaamu. So ensonga lwaki nadde nina okubagamba okitegeera nti kiyimiriza future yange ate n'okulumya abampagira kubeera kibalumizza nnyo. Because baba neetaaga okubakolera. So bwe mba nzize okubakolera n'oteekawo embeera ennemesa, y'ensonga lwaki nakunnyonnyodde nti nsaba bukome okitegeera, kuba otaddewo embeera ebalemesa ate nga bo babeera excited okundaba, babeera basanyuse. So kati gwe bw'oteekawo situation oba olwa feeling gy'olina oba olwaki ky'olina ku mutima, so akyafectinga n'abawagizi bange. Kinyigiriza ku mutima yeyo embeera enteekebwako ku stage nga nzize okuyimbira abawagizi bange, nga nzize okuyimbira Bannayuganda kitegeera. Kisinga okumba ku mutima naye byonna byonna okusinga biri mu luyimba. Nawadde ensonga lwaki byonna ne mbyogerako okitegeera. Tukolerera kuba bulungi ffenna. Kyonoonya nange kye nnoonya, kyonoonya nange kye nnoonya. Nkolerera future nga ggwe. Ffenna tunoonya kuba bulungi. So bwe mba nkola nga nzizeeyo gye nkolera, ndeka nkole ki? Ndeka nkole. Exactly. Tambuze emirimu. Naye senti nenga n'ebibeera nga season naye si embeera yandibadde ennungi okuba nga omuntu actingamu. Obucupa buno olowooza baba baagala kuintimidatinga, kutiisatiisa muli mu mutima weekudde off stage? Simanyi kigendererwa kuba simanyi. Era ndowooza anyway nange ebiseera ebimu kinsukkako, binsobako. It is beyond kuba si y'engeri omuntu gye yandireactinzeemu eri Omunnayuganda yenna okitegeera. Nange nina byenkolerera, nkolerera future yange. Olebaddeko n'ogasinga n'akasuka akacupa ajja n'akwetuukirako physically n'akubulya lwaki akakuba. Era sirowooza nti waliwo ensonga ekubya omuntu akacupa eri awo. Teriiwo.
eno mbadde saanyo bigenda into details kuba right now njala nnyo okuspreadinga positivity kyobula nataddewo oluyimba olwo naluyimbye olwa nsaba bukome nga njagala omuntu aluwulirize ate afunemu n'ekyokuyiga ye omuntu alutwalinga bw'ayagadde aluwuliriza alutwalinga bw'ayagala okitegedde njagala omuntu awuliriza oluyimba olwo alutwale alukozese nga bw'ayagala okulukozesa okusinziirako kye lumuweereza nze kyendowooza nti lujja kumuweereza bulungi ekyo kyenjagala amanye sijja kwekwasa muntu yenna kuba kati njagala nnyo okubikkula chapter okitegeera yes a new chapter okuva nayimbye oluyimba okitegeera njagala omuntu alutegeere understanding afunemu ekyokuyiga oba afunemu n'ekyokutegeera alufunemu omugaso nze ne bannange be nali nabo mu studio. It is produced by One Blessing, producer bamuyita One Blessing, akoleramu 32 records. Yeah. Yes, 32 records. Video ya Ja Live, Frank Ja Live Studios, yeah. Bebagikoze. Big Eye Festival. Date nja kugifulumya musigale nga mufollowinga page yange. Njagala abantu basigale nga following page yange because updates nzitekako nnyo zonna. Page yange eri Big Eye Star Boss ku Facebook, ku Instagram eri Big Eye Official, ku Twitter eri Big Eye Star Boss. So gwebeera nga ofollowinga. Byonna mbiteekako era nja kubagamba Big Eye Fest yaddi. Yeah. Mesebo. Era mu bwangu nnyo ndi bino ebiriwo byo weebiri ne still life goes on. We have to move on. Yeah. Exactly, because bookings zizombadde ntandise okuzifuna naye kati bazzeemuko emabega ba promoters olw'okutya ekiyinza okubeerawo ku bivvulu okitegeera. So nti nga kinyigiriza side zonna, promoter abanyigirizibwa n'omuyimbi mba nyigirizibwa ate n'abampagira banyigirizibwa because buli omu ku ffenna buli omu yeetaaga munne.